kitegeera baleesa abantu wano mu Luweero nga bakulembera ne munnakasongola kyemmanyi wekiri kubanga wonna lipooti nzifuna oli n'agenda asaba omulimu naye bw'asaba omulimu nga mwana wa mulwanyi ne bamugamba sasula obukadde 8 okugufuna kitaawo aba yalwanira ki kibaddewo era eyo keesi njirina waliwo ne keesi gye nnyina Nakasongola eyasaba omulimu naye kaawa Nakasongola yamusaba $4 million n'azisasula naye omulimu tannagufuna kubanga musawo. Ebintu bino bakadde baffe bituluma kubanga mwalwana mu nsiko tusobola okubeera obulungi. Mwali mukolera ffe abaana bammwe be mugenda ozzaala. Mwali mukolera bazzukulu bammwe abagenda okuyimirira mu Uganda. Ebigambo ebyo nfolowinga nnyo kitange Alhaji Nadduli nze mubeerako nnyo ku social media. Ebintu ebyo abikoonako nnyo era tumutwalanga lolomodo waffe naddala abaana b'abalwanyi ku bigambo ebimu byatera okwogera. Ffe abaana b'abalwanyi ennaku etuluma nti emirimu tebagituwadde. Tetusobodde ate kuyimirira mu bifo by'ensimbibwawo kubanga ate n'abatulwanyisa bwe bali. N'olwekyo omugenyi waffe omukulu akiikiridde General Salim Saleh twakoze ekiwandiiko kino ng'abaana b'abalwanyi ekigenda ewa General Salim Saleh nga tusaba ebintu bino wammanga okusobola okuba nga tufuna naffe ku mirimu mu gavumenti. Soboka tuzirekera abanaazikola ki naye tudde mu buntu tusiimeko ebitono ebyo bye tufunye ebingi we binaatusangira. Twebaza mmwe temulabye ku road block nammwe mwennyini mulimu abatali balungi ku mirembe giri ng'oli bw'agamba nti oyo bamutte nga bakola ki nga oli bw'agamba nti oyo mwana wa gundi bamuleke nga bakola ki. So ebibi tebyenkana. Abasinga mugamba abayekera ffe twatta abantu ba muno naye bannange okutta kwali ludda na ludda olutalo terubeera ludda lumu. Kakati ate Museveni yandibase ng'agenda kufuga ki miti alwana asobola okufuga ate abatte ngenda okulaba ku butambi nti ate Museveni ye yatutta lwali lukwe. Kakati bannange Omunyankole yandigambye nti twegalukemu. Kino ekiseera kwegalukamu mukomeewo. Kakati emmere ebatabudde nze wekyova olaba nabadde ŋŋaanya okugibawa nga sinnayogera.